Waite nakwezi musimu kujja kukwata omukazi waka musambanda kida gudu bwati oyinzigire pa batomedde olujja fuli badduse bitega biri munda emitira giyingira munda biramba gireke twi naye olina okukakasa nti endiga gy'okubye ku mutwe efa. Ku MR Live kwe tuli ne leero oba ku Mitanika Bongo Live kwe tuli ne leero wadde nga tusindikibwa na Bongo Chate Foundation. Tuli mu kaseera kakuza abaana ku ssomero la Bongo Chate Foundation. Tuli abaana 17 abeetaaga okuddayo okusoma. Tunoonya $5,10,000. Tukyali mu kaweefuba oyo abaana bazzeeyo ku ssomero obwana bwa Katonda buno tebunaddayo. Naye tulina essuubi nti sente tugenda zifuna, tugenda funa ebikozesebwa buddeyo busome. Nze nzikiriza nti oyo azaakolera abalala eyawonya Batimayo, Matthew, Paulo obuluvu n'ettemu naffe ye Katonda waffe. Nziramu okukibategeeza era okukyogera nti nga bwe yakola luli bw'akyakola nakaakano. Omwana Katonda ali alina ky'alina. So tukwatirako olina $300, olina $200, olina akakadde kyonna osooka nze na toilet paper nze ninayo kano akasobola okuyamba obwana obw'okudda ku ssomero. Katonda ajja kikubalira. Wabona ali Katonda mbulesinze nnyo nga yasobola nti nedda $5,10,000 ze mwagala nze nziina ekyo kankijja otudde ku campaigns endala ne ku mboozi endala. Mukama yasasula abo abanjuliza ebibatu byabwe naye abaako n'obwana bwa Katonda obubiryamu. Oyo yatutonda yamanyi ensonga lwaki tukyali balamu era yateeka eggulu mu bbanga n'atayiteeka ku ttaka ate n'ateeka ettaka wansi n'atateeka mu bbanga. Enteekateeka ze buli kadde ziba nnungi gye tuli era mbadde nkusaba mwana wa Katonda otusaase otukwatireko back to school $5,10,000 gye twetaaga obwana bwa Katonda busoma. Obwana butulujja ku street mu nsi ekyasinza okuba embi ennyo ne mu family ekyasinza okuba obubi. Katonda zaata najjukira ajja kutuwa obulamu ekisa n'essanyu singa tukola obulungi obwe yatukulira okukola mu Matthew. Weewaawo nkomyewo ne Gabinika emboozi ze zongedde okuba TikTok zimalawo, zongedde okunvumya nga nze omuntu. Waliwo ne yanvumye nti pulezidenti aleega ekiwalaata. Nkwata ku mutwe nenga kati bituuse wano. Pulezidenti aleega omutwe, aleega amatu. Yesu nti amatu gange manene. Teba kuvuma na kuba nti tebinyumye. Bakuvuma na nsonga byagadde. So okuvuma kyotalabye. Leero mbadde nsazeewo kwekweka. Nasokoleke. Nze ndaba David director. Mbadde ogenze okyakusoma nenga bannange okusoma kati wendabe David nenga ate abaana batandise nzo wate mulaba kugajozi bali tekinzigira nnyo ntuna akaviri yakasaze yatwetegese ayina okuddayo okusoma okulayo kubemeremenya enajja kuddayo Mukama agenda tukwatirako naye munnange ebitabo si bya 2,200 nange David mugulidde ebitabo Gabinika simanyi bwe bitabo nga 5 David Gabinika gulidde ebitabo 5 nange mugulidde era n'abali ebo namba koola bajje batuyambeko. Weewaawo wazze Gabinika Katonda ayiweewuyi aleme kuteekawo saga zikuba mu kamera tofaayo ekyo ekigambo ekyogerwa kubanga tekitegeeza nange n'obuvunaanyizibwa naye butuufu waliwo ate obusukka ku bw'abalala. Omusajja yatuweereza atupenta zaffe musajja David Gabinika se bagulidde ebitabo biguze era wano wennyini ovaawo nazo. Waawo onkubye esaati kanjikube kubanga nava mu nnaku nnyo mbadde nsaba saagala nnyo kujoogerako
Jakaba. Leero. Nina kivest kyenze nakyo ekyabaniga. Wali. Bale sabo je mu jento. Nkuwe kivest kyabaniga okyekube tutandike interview. Kubanga already ka detector kandaze. Tibandiddamu okunvuma ku luno. Tebajja kuddamu. Rainbows. Tebajja kuddamu kubanga ebintu ekinyumyako bya ddala. Bale nsaba wetondera abantu nanke nyino netondera okozesa obubi ekitiibwa ky'essaati zino. Kati wenna ayambala essuuti anti ngenda buli nali mu kkooti kati ngenda kuleeta essuuti. Eddagala kandeeta essuuti kubanga abantu baddeyo nga bagamba eddagala naye tujja bagendako edda tusooke tubalikaawo. Eddagala ly'embwa bw'osanga embwa nga zibadde ziri mu mukwano ne ziremerayo dukirawo naye omuggo abantu kyebatawulira embwa ezo erina kubanga emu etunudde eri endala etunudde eno singa zeetunuliganye ng'entebe ziba emu erina kutunula endala netunula nojja mpola nga nawolovu noziba omuggo ne zidde eri nedda eno bwe zitadduka tebijja ggera. Embwa ensajja tefa. Gwe tofaayo osooka okutta embwa nekkapa kwe sinziira kuba muganda wange anti ebanga gaamu yabakutte gwe sinziira gibukuukule bwe bba eryeddeeni eryeddeeno waliwo yagambye gwetereke mu ggogo nze ne wemba mu kyaki nga nsaba wenzirabira ndi wakusuulawo mu misa wafaaza ndabo batandaba tonyumiza byafaaza oba ndabo batandaba nze ngende nzikube kuba ewaka kinsusseeko waliwo yagambye mukyala we n'agamba loozi owedde. Abantu bali mu comment ne bannebibaga bituufu. Eddagala Gabinika lyabawadde nze sirinaako bujulizi naye eddagala liremeza abantu mu kikolwa ekyo. Ate era liribajjayo. Litya. Anti era gwokwata bukwasa ku kaggo nojja n'okaleeta bw'obasanga beegize gwabayamba n'okakoonako ne beeta. Lyali likozeeko Gabinika. Nadde ewuwo n'osalawo musonyiwa oba omubudaabuda oba mumuleka. Gabinika ogenda kusaaba. Era nawulira nawe bakomentinga olwo yaŋŋambye muganda wange ziri luddawo nemuga agenda mu bbuca gye ziri mpitirivu ziba zitayiza nnyama ate ziba za ggobe zibaayo nnyingi mu ggobe nga ziyayaana ziyinza okuba nga zirina kizikoze. Olwedde embwa y'omufirika ebonaabona erya kasasiro kakati abantu bagenda kuzinoonya bagatteko n'emiggo basobola nozirunda sogula ebitonotono birunda ng'agirunda ekulaagi kuba agitte bale saawa etondera embwa ate embwa nazimazeeko eddembe nazikubye oyo noona eddembe ly'embwa okemaakema abantu okuyingirira eddembe ly'embwa. Kozesa ekigambo kimu kale oba mu luzungu oba ogamba musole dogodogo tutandike puroguramu sigitandika tonetondera mbwa kubanga kyozisuddemu ozisudde mu geyeena ate geyeena etya mbwaza tu geyeena etya kuzikuba liri ddagala era abantu kati bayinza okuba bamagumba babayiga ba esita nga baliyo bafunye dde emiti tebanagiraba naye bafunye dde embukuuli zaabwe buli kadde agitunako bwatayo batebagijjeewo alinda kukuba mbwa liri ddagala balogose abantu nedda nze nazinamagaye banneemweddeko omusajja munaye naakubudaabuda omukazi naakubudaabuda bane kiki gomanya abakazi engeri gye babeererawo abasajja nayiwawo omubiri notandika okubaliga era nze baŋŋambye gwe tokikola kituuke ku ggwe nze bannaye nze ndi mu seminaariyo Gabinika gamba musoli dogodogo tutandike musoli dogodogo bano akatonda abali eyo amawano tegaggwa mu nsi emboozi nga zino zibamu ebyokuyiga bingi wadde nga waggulu wa byonna zitugatta olwo ne tuba famire emu ennene ennyo obutenkanika. Musajja eyabba ekyapa ky'omugenzi mu lumbe teyatuuka gye yali alaga yafa bubi nnyo era buli omu yamwerolera gwataamulabako oli wa mukisa Mama Matthew Miss DJ Favor muri ba mukisa nti temwamulabako kubanga mwawona okulaba ekikangabwa. Gabinika byali bitya kakati bintu ebannaye byannakula kwa amaddu mulugube obita mulugube kati munumbera senkungu senkungu
ajafa omogedde erinnya nka ate yafa jako omugenzi omugenzi Senkungu nguli kuba yaludde anti omugenzi aba recently kati nguli aba aludde nguli Senkungu kakati Senkungu bwafa abantu bakuŋŋaana mu lumbe nga bangi mu bakuŋŋaana mu lumbe simwekitadde mu nsawo ofumite bulungi ekiboozi gende mumaani kati mubakuŋŋaana mu lumbe mwali Sikakka Sikakka yabeeranga eyo ku kyalo yali mulasha Sikakka waffe wawano Sikakka ajja yali wa ku kyalo naye nga yeeberera eno mu city kati Sikakka afuna taxi bakkirira mu maziika bwe bakkirira mu maziika batuuka mu lumbe bo baafuna we badde eno mu bitooke ne bayimirira ne babeera awo abantu bagenda basaasaana egundi olumbe ne lugira abantu bakaaba banjudde buli kimu amabuga emmere balidde munnange Sikakka ng'atuuka awo balangira ebirango babita amabugo babugira amabugo ogundi negundi bannanga abadde emyaka bwegiti ekibinnyo tabadde na bbanja nti abadde n'ebbanja Sikakka Sikakka nga wanika omukono abadde n'ebbanja mu Luganda dimandi kati munnange Sikakka atuuka bali eno mu bitooke omusomi w'amabuga agasomye munnange gundi nga muzejjemba yagasomanga munnange atuuka amaze okugasoma amabugo kati bagamba bannange tabadde na bbanja omusajja Sikakka wanika omukono agamba bannange abadde n'ebbanja mulindeko kale bagamba ye musajja kyona atawemuka olumbe lusiriikiridde bagamba kage ayinza okuba mune nga Sikakka ajja nga agamba ebbanja lyabadde nalyo nti nze namuwola sente zagula wano nedda ng'omanya amaloboozi g'abantu nedda tekisoboka Sikakka agamba ekiba kibe nze nakola ki nze namuguza wano amuga Sikakka lwaki temuli omukulu ng'agamba taata talina kye yaŋŋamba talina wadde nze mutuufu engeri yali omwana omuwala nga Sikakka bamusinza amaanyi nga baziika musajja bakwata omusajja bamuziika Senkungu Sikakka nga bagamba njagala byapa njagala biki nga bagamba mu omusajja ebyapa agenda batta oyo omusajja bwato buli nnyimbi bwakola nkola ye yali anyaga bagenzi yajjanga ku nnyimbe z'abantu nagamba oyo namuwola ajja n'empapula buli kimu era oli ayita abantu nagamba bannange mumanyi omusajja agenda batta bwato eyo nkola ye mwanguwe mu ebyapa oba yali ddiira ngeri gye bajja abangi nga bakuŋŋanya apa nga bakola ki nga bwa Sikakka nga akwata byapa emotoka ekaaba lumbe luwedde ng'akwata bintu agenda nabyo nga bagamba bwenzira kuteekulula buli kimu mugende olumba abantu bakaabye banyuse mulone ani atuyambako bagenze buli wamu nga biganye namwandu yagiyati naabeerawo otya namwandu atambuletambuddeko agenze bannange wamba kulusima ya Sikakka nga akwata kkubo nga balinnya mmotoka badda Kampala muganda wange mmotoka etambula takisi etambula baba batuuka awo ng'ebuwama okumanya omugenzi yali wa ttabbu Sikakka yali munywa bbiya ate Sikakka yali anywa naye kwolwo dereva yali anywedde avuga bwanya ecupa enduulu eri omwo kiwedde negundi diro ogikoze otategeza jagoli ogikoze otya Sikakka yali asazeeko mu takisi obanga okugula kutadde mu ddenisa Sikakka omuntu nga muto wagwisako ne mu ddirisa bati wagujjayo empewo omufuwako ente nogenda nga weewujjawujjako obukono munnange dereva avuga emotoka ga nja kubatuusa bambi nzina okuba teyabiriimu muganda wange emmotoka kati maaso waaliwo emmotoka tipa ng'etisse emiti naye emiti omanyi omuti gwa kati nsobola bagutema bagusogola musogozi bati abagimanyi ogitema todda mbino mugegwoti negukola kukola kano akantu kano ne kabanga akafumu k'empiso kati eri maaso epaakinze bweti tetambula natambula
eyimiridde n'emiti giri kuligiriwo ebyo yerezigiti dereva agamba nyakubavuga dereva n'asumagira kakana hasuke tereze enkofiira genda mu maaso dereva olwasumagira bw'ati emmotoka neva ku kkubo bali bonna baali beebase nga sikakka yeka yatunula sikakka n'agamba otutta sebo ogenda sikakka n'ayagala ayitemu bw'atya mubaka agyekwatira agivuga nga tikyasoboka ye gwe balesseemu ng'alaba omuzimu gwamugamba ojja kuba ndowooza olaba sikakka agamba gwe sebo yafa kati emmotoka yajja bweti nga nebwaba neva ku kkubo bweti nejja bweti ngaetunudde emiti negiyingira munda birwamu bagireke abamu lubuto ab'omukyo amazima ga Katonda twali n'omu yawona bafa 14 takisi bambamika kiki emiti gyesogga muri takisi nekola bweti negira ku gundi bweti bafa nga 14 bonna abali mu motoka bafiiramu takisi 14 bonna bafa bali bakati bali babbi ebyapa ne bisigala omu biri awo bibunya omusaayi sikakka yalabitadde mu briefcase ena briefcase buno obwedda asibyewo ena briefcase buno obwedda mwe yali abitadde omugenzi teyaddamu bakuba essimu tewaliwo amasimu ebiseera ebyo ebintu byoza byadda si byadda tebase gundi babironda ebyapa nabitwala poliisi kati ogamba abantu bo bagamba bakalaki baze bya bulimba omuzimu gwayingira mu nsonga zaagwo waite nakwezi omuzimu gujja kukwata omukazi wewaka oyo ayita antegeera ngenda kululuma paka ku mwana we bonna bakufa answaza atya paka ku mwana we answaza atya nti bali bamuyitayo n'omugenzi omusajja yabonaabona senkungu answaza atya nze senkungu nti nafani n'ebbanja ebisoza ate sigwe senkungu anti mwana abantu bakola ebintu byabwe mu bulumi ebigenda mubi kituufu abantu bangi bamwekwa bangi abazadde olwafa ab'ekika ebintu babibba singa emizimu naate si kirungi kusabira muntu tumanyi naye enguzi yagiwanya ate kyogamba singa gundi ku kyalawo bachairman tebaaliwo bachairman baaliwo era bandi badde bagamba nedda sebo tukyulyanga kusoke mujje kuba oli gye yagula kyali kyalo ono yafubutuka atya ajje abitwale omuzimu gugamba nja kyekolerako mukireke tokiyingiramu teri yakiyingirira ate kumanya anti teyatuuka gwe kimanyi mu emizimu emikambwe gwe unyo omuntu yakafa essaawa eyo abantu baki tebatuuka nakugamba katongole omuzimu gwadde ali mu ddiiro kyakigamba katongole nagamba katongole yafa omuzimu ne gujja nga ali mu ddiiro awo ng'akyali awo mu ddiiro gwe nawe mungirete lwaki temutaddeko masuuka mumagagula mugatereze gwe jangu wano gwe wezaala kakkana katoge tujja mugendako olulala kati tubalambululire wano omugenzi yali w'amagye ate omugenzi yali w'amagye yali mulimisa omuzimu we gwali munyiivu nnyo yali mulimisa kwolwo ennyini olunaku awo wennyini okuva wali e Masaka paka buwama ozalo distance ki omulyake oli nga yakatonyayo mu ttaka najja bbe muyimbe teyadda waka teyatuuka gugamba nnyina kululuma paka ku mwana basaalumanya abaana mbalabaawo nga gubatandisa omu ku omu saga kirowooza sannaku munnaye ate abaana be baali bakwano bange omunna alina kasasiro muzimu ekwaliira ebyo byabakitaffe ne bannyaffe bitulondoola nakunyumizaako omusajja atambula nga atadde omuti gw'enjaga eno emabega samukunyumiza naawe negamba omusajja gwe basula eddalu ayagwa eddalu omwana atambula omuti gw'enjaga agutadde eno bwati bwafuwako bwati yagunywera eno mubutuuliro nakunyumiza muntu kyoyo ye mpaka okuteeka mu kamwasi yaguteeka agutisa wano atambula bwati awunnuuna yaguteeka eno abeerawa ate taliko ku kyalo kyaffe wano agaana mumugera linnya golooza si ye mwana omu ku baana
atambula kuno nga awunuuna ali amawulu ge basudde gamaze ennaku 10 tanakyaba. Ekitegeeza mu bufunze omwana oyo tayambala oba bwagula empala akatuli mu butuuliro atayambala ki eta bweta bute beerolera gene bazambala zipamamu omuti gwenjaga kifo ky'oguteeka anaafuuwe yagussa wano naye omunene gwenkana nga mukono era gukuma bwati omanyi baita omusokoto nagukwata bwati naguteekayo bwati natambula omukagugira yagunywere golowooza byenjoga bya bulimbo ojja mulaba hati tayita wa ojja mulaba tosiiba ojja mulaba yomukubaana yomukubaana era guba wegu egufuuwa bwanywa kati kyesimanyi obajjayo kko naye naateekako no nazzaayo ne kyekyo tegugwa ate gugwa gutya manyi amaanyi agali wano nono era wonono yomukubaana abazadde abali eyo mu lutalo lw'okukyusa famire zaffe okwekkusa n'okulowooza nti mutegeka abaana nakubabudaabuda nsiba mbagamba nti ebi bye tukola byandifuka ekikolimu eri abaana baffe biseera bisinga mu kaweefube bw'okulwana okuba obulungi abaana tebamanya ntalo ze tulwana wano nno wenjagala okusinziira nyongera okukubiriza gwe alwana olutalo lw'okukyusa obulamu bwa famire yo olwane bulungi tewali asiga kiseera ekyo bakyogera buli kanaku akungula miyembe bwesiga obukyayi mbaana b'abalala era bulidda mu njuyo oluno n'okungula obukyayi obuyitiridde byannaku omuzimu kyobola kati abaana n'abaana bafuuka wakati bagundi bajowaaje kati twasoma n'omwana musamba nte musamba nte omumanyi sinze nakulira ku kyalo kyo andi ekyo baate walaba musamba nte oli musamba nte twasomanga naye naye nga musamba nte amagezi ge yalina simulabangako ani musamba nte omanyi bata mirukadi zibalirako emmere musamba nte nga gwe tusasula yali muyizi nga gwe tusasula mirukadi so yali ataata we aye yali ataata we bali bamuwa omulimu mulimu kikusoma naye nga mirukadi z'essomero ye nga akola ezize naye nga tosobola kugibuka newoba ofa otya nga n'abasomesa zabalime nga muli emmere lyabasasula nga fe tukuba ncungwa era musamba teyajjanga nga bane mirukade kitono ennyo mutwalo abasomesa bagenda okuna essomero nga lyasasudde ate lyasasudde waliwo kaliwo omusomesa atubba wano waliwo omusomesa abba ssente ate alika baasa abba ssente naye nga musamba nte yakola mirukadi musamba nte ng'era ajja nafuna wayimirira najja nakwa mirukadi no tebankwa kagenda olye nogenda ng'otya noga nfudde nogimu anagira tunaga atuwa ya ttaamu va ku bino mwesasuddeko wiiki abadde masita ng'asula akaaba nnyabo essomero ligenda ggwa nga ffe tulya ale emyaka egyo mba mulyanga bunyi ayi dabo nyongerako ani nkugambye ng'omuwa noddayo basazanku kamukamu bwe kati kati nasomuga sikuse naga kale nakongenda nodanoga nigwa akava wano kati yalidde ate mbadde ngitwalira erimba ngitwalira mutagubya kale nibakuwendala andi musamba nti levo kwe yali yakwata staff room olimanyi kati nga ebyokulya amandaazi yabituguza abasomesa ne bagenda mumacanga bagamba ne bannange emmese zitafa tutega emmese tezifa ziri ebintu basa nagamba kuno nsula muno basa nagamba nsula muno kumbe musamba nti yamogole waggulu namogole ebbaati ajamu emisumali gyebiri nakkirira n'alyoka ajjayo ssente z'essomero
abasomesa lagazi ne mesa bino biteega baana bajja n'amayembe kirabika oyo Dimasa yagula ebintu yabigula tukimanye Dimasa oyo Kalaka yagula ebintu bamira Kalaka bana mukazi wa Kalaka yabigula wali weninze kakati Baasa abwama agamanze ngwa muno yali mukazi yali musajja yali mukazi Baasa hani musoma bana basajja Musambante ayimiridde tusingamba kyendoozezza ekirooza Musambante kolo teyajja Baasa naga emmesa tezaalidde ku luno kabiri kasokoddemu nga yajja kolo Musambante Baasa teyajja gundi teyajja Musambante munnange mu butajja Baasa nga agamba emmesa yo tezaalidde onasuzeemu Dimasa namugamba olabika zikutya zikumanyi zikutya tandika kusulamu bamugamba tandika okusulamu agamba sijja kusulamu kasa tezazze bagenda okukeera ku makya muganda wange amandaazi muwogo baalinga basiika buno obuboga abaana bateeka mbijanjaalo apeta nga temuli kumba apeta bamuguze eno oyinayo kapeta nina apeta kale nga ffe tuli apeta kanyino tokalaba twali apeta w'essomero ekipooli okijjawo obuboga lwalina obuboga mitanga nabbona atundanga emboga naye nabbona nga mukazi mukyafu nga nabbona yasooka okumazaawo oba ekyo bantu webato balamya ate nga teyeeguya ojja n'omugamba nabbona akaboga tisosirikira binyogo sigenda kuwa amatama gali bwe gati sigenda kuwa kwata akakasukira bukasukizi katuka kabise bannange nabbona otakala birekayo wetugulaga waliwo omukyala ali wali nga wampisa bannange munali akumboga nga zidiba nabbona ali akuba ejjiiko nabbona ng'emboga ye anti babuna otugundi otutuuyo wade anjogere ki ate wano wapaawo tutuuyo okola tubabaawo ki sijja kyogera wadde akinyogeza nyinza okulemesa bakitegedde even okulya emmere akitegedde Evelyn kaakati munnange Musambante nga ddamu akikola kaka sente nga temusigala kati Dimasa lumu Baasa abayeebase lumu n'agamba nene dda atunagulu tuli teyabifaako n'agamba ekyo mumanyi tusule muno ffenna musajja ekyemu n'agamba ekyemu mumanyi tusule muno ffenna ekyemu namuga nti tusule muno ffenna ekino ekigudde ku ssomero kirimu biteega bimayembe biki tulina okulaba esente zibulira wa essomero ligenda ggwa esente zibula emboga zikeera zibuze lwenasulamu temwalimu kintu ekyemu ntiddemu tusule muno ffenna ekyemu naga tekijja kusoboka nti ekyemu muno gandika nti famire yange eri sijja yavuga motoka ye omukyala gyali ewaka Kalaka ye tokimanyi Kalaka alina omukyala munnange ekyemu ng'agonda agamba weewaawo kabasulamu mwonna Musambante ate kiki nkomaawo sebo munnange basulamu bonna bwe basulamu bonna beezukusaako wait webaka nnyo baatidde dda kati Musambante gye yafubutuka ezukusaako owulira ndi mpulira owulira ndi mpulira tosumagire nnyo ntidde nze ntidde banzijaawo atojja eno tetwaze kukuuma nange ntidde fena tutidde kati abatidde ababiri tukoze fena tutidde munnange kakati Musambante gye yafubutuka waggulu balaba ebbaati lyeyerula bagamba bibi n'ebiteega ebbaati bwe lyeyerula
HM n'agamba dero bye byennyini naye ng'ayogera mukama byebyo bayina no n'agamba okusiba ebiteega byebyo muganda wange kiri gwe maki kitegeeza gokeranga muogo nga temuli emmese noberedde erya ku katono ne muogo ebbaketi ebbiri apeta omusaanikire mu kadomola kiki HM akankana agamba bannange kirabika kikyo kituze ekitangala kikubye basa muzuka basa suka basa agudde mulago bwati agudde mulago bw'HM anti atidde atamutuga atidde muambatira munyweza HM gana inatidde dda musamba tanawulira musamba takida gudde bwati oyinzigirwe pa batomedde olujja fulumi badduse badduka baddabwe munana gwa kiro musamba ntatidde naye yadduse afulumya adduka misinde musamba ntadduse bano bagamba kiteega kitugoba HM adduka agoba kati dabayo HM adduka basadduka musamba ntakola ki ave mabega HM atandise okutyaga omukazi akate yabireese bitega bye HM akulembedde munana gwa kiro adduka basa agirako mabega adduka essomero libunye emiwabo ani yali akulembedde HM basa agirako wakati basa adduka HM adduka agamba ndeka gende wabbaawo musamba atagamba naye adduka agamba kirabika badde bamuteekedde akatego naye adduka abagwa bagamba ate mukazi yetaligatyo yabbaawo yagamba kikiteega kizze emisinde buli omu agoba munne byenkugamba bya ddala waliwo genda okukwatira obuyimba wuliriza kanti HM mukudduka omanyi maaso bali bakasima ekinnya kya ttooyi bami musajja era kati okugulu kwalemala mbulire futi zalyana naye kugulu kwamenyekako wano bamuteeka mu kyuma adduka emisinde afubutuka adduka agamba ndeka siina musango yakyusiza avudde mu kiteega agamba oli siina musango baawa munnyonnyole yamanyi byabasajja omukazi naye ajjirako mabega akaza sina kyenda munnyonnyola gambe badduka ng'ambaata olako embaata ziddukira mulayini tezivaawo era gamasinya liri egwamu ekisibo kyonna kiggwawo musamba nti ate yalowooza bitega biri munda obusungu bamusuubiza emmere kwagitanga ffe ngaafuna kasente ke service HM abundusa agudde mu kinnya nyama bawulira ddoboozi kuno tekwasigala nze ŋŋenze akiridde omukazi olwajja n'asibira kuli bambi ngeri era ngamba badduka mpolampola bbowe kale musamba ntajja bw'ati agenda okutunula bw'ati nga baasa kati baasa namwefaananyiriza engeri abayizi baba bangi kuba mukesi twabangamu nga zirina stream musamba nakera ku paredi yereeta mu maaso ga baasa bw'ati ayagala alabi yamutegedde baasa namutulira bw'ati baasa yatya okukyogera kuba yamanyi ekyabatuta embiro ye bwe yamugira namugamba nkumanyi obuuliza omuyizi nti nkumanyi namugamba tekyomanyi tonsoma ndi mu stream manyi musamandi ali musajja ate nno mugezi mu kiraasi oli mu stream ki olina byokolakola ekiro koyinkwata abenzi kyeyamuddamu baasa teyadde kunyiga kigambo kuba manyi kitegeeza nkumanyi oyinza okuba manyi kuba ndi muyizi olina byokolakola ekiro buli omu abuliza mu koodi muyizi namuki namusomesa nti enyina byenkola ekiro abamuteekako bati omukono amukwata amubuuza nti bikola ekiro akkiriza nti bikola ekiro nti ngaagamugambye nakulaba ekino oli abangira nti omukono nti biki byokole nkwata abenzi ye baasa ekyamugira mbongo baawe yamusindise baawanga yaka yamusindise namujjako emikono gwa kale buli omu nagwa ddulo ondoopa nti ndi muziba naye nkulopa wabadde ne headmaster
Muliye mu office wale mukolayo. Mwerigomba. Nabalabi. Era ne mbagoba sajja nagwa mu kinnya njja kwogera kyagudde mu kinnya. Kinnya yakigudde makola ki. Ne beesonyiwa muyizi. Musamba nti yali alina emyaka ng'emeka? Musamba nti yali myaka nga 37. Ngamba nti yali mu P1. Yali mu 37 nebidda basomanga bakanga. Ngamba nti yali mu P1. Te P1. Stwale nti microphone nkutte muggo. Kukona mutwe. MP5. Abana badda basomanga bakulu ate gwe yaga kuseka. Nagaffe twali bukido. Musamba nti myaka 37. Agobye omusomesa. P5. Omusomesa ali mumeka mu 8. Omusomesa? Omusomesa naye yali myaka nga 5. Nekibasa kyali jujuru myaka nga 4. 35. Kakati ne beesonyiwa mu ki? Gabinika. Anti mbadde saagala wekangabirize. Ate kuyitawo omutovu. Ndi wa ovunaanyizibwa ssebo. Gabinika. Wangi ssebo. Lwaki obuzaabuza abantu? Ate mbabuzaabuza ndi. Weefudde mbu abantu balowoozaako naye ng'ogenda bakozesa ensobi. Ate ensobi eti. Bantu mbagamba kituufu. Mbatusomesa. Singa omukazi baawe abamwenzi ekiyitiridde ng'omusajja ayitiridde okusomba abakazi bwabe bakako takyawa mukyala w'ekitiibwa takyatya n'abaana be takyawa famire y'ekitiibwa omusajja nga mwenzi si mukazi musajja kale ng'olina mwannyoko najja n'akuwaabira bbaawe nakulopera omusajja ansusseeko muko magezi gwani muwadde mbuzi zakabu toseka kaseko kakudaala magezi ki sajja baliyo benzi bayitiridde nkugambe tebendera kati na masaati kiboko ya buchafu bendera makanzu kiboko ya buchafu tebakyalina budde bwambalango asolako obusuzi kikanzu kye kagenda mu bwenzi kati anti labayo nange nakwogera ngo bwandi musajja oli mwenzi ekiri ewa kyekiri yanewa siri mwenzi ante weteeka ate mukuza nenda kyogera nsonga siri muki mwenzi mbawa magezi nga bwogansabye kyala zaakaaba nga bwe nagambye abakyala n'abasajja kambabuulire nagambye abaami kati abasajja abakyala kambaddemu nabo kuba weraliikiridde nti naye kati fe otukoze oti abasajja bagenda tutta embwa embwa efuuse embwa information gye wawadde abantu kati embwa mpulira embwa buli wempita zikaaba ani kati dabayo obadde okimanyi nti bw'osanga baawo ng'asukkulumye weyandikomye obwenzi atambula zungadde nadde eri gutokaayana kintu kitono nnyo gwe keera ku makya otegedde bawange mwenzi azungazunga nsobedde gutokaayana endigo ogimanyi bino ebirigo ebikota gwe sanga endiga zisange nga zeeriko bw'osanga endiga nga zeeriko olina okujja omanyi kye bayita olusagazi jangu n'olusagazi nga lukaze lukalu so dukwata n'olutema n'ofuna olwanika ne lukala gojje n'olusagazi jangu n'olusagazi lukube ku ndiga ku mutwe naye olina okukakasa nti endiga gy'okubye ku mutwe efa amazima ga Katonda mu guno neetaffa anti esokuba ejjembe n'ekutta kuba okimanyi endiga erina amaanyi esinga ente endiga ekuba ente banegimenya kati kuba olwo olusagazi lugisuula eddalu anti endiga n'ekiwuka ky'omutwe lugisuula eddalu olusagazi endiga erina ekiwuka mu mutwe endiga egwa eddalu gwe gikwate kwata olusagazi bwoti lukube ku mutwe mpola eba ejja kufa ne bw'etafa amazima ga Katonda mu ggulu ejja kuba ejjembe ekuyole ekusuule ku ttaka gwe beemala bweti okuguwa bweti wansi
eri endala ejja gisimattukamu edduka emisinde tajja kusigala eno kwefa bweti eri nga yeesikamu eri ng'edduka emisinde egenda ogijjeko obwoya bwayo obukwate obugatte n'akati buno obuzingezinge bwoti obukwate obutwale wansi w'ekitanda ku kikondo wansi obulinnyireyo bwoti bw'omala obulinnyirayo bw'omala ennaku meka 3 ennaku 3 omala obugjeyo obukwate osibe ku lugoye omusajja ku lugoye oba ku mpale oba kakondo osobise mukaveera buli nosula mu nsawo ye kaba kati ninyo bwe katasaana kalaba agenda ayiriba akomewo amazima ga Katonda mu ggulu ne bw'anaatambula nagenda sankana omukazi we bo jja kuba kutikanga ndiga Gabinika tayinza kuddamu kukola muganda ate niso muganda jjajjange yanjigiriza okuwangala ennyo neddimaliza ekyo kyewafunyemu ate kikola ki abantu mbabuulidde enseeterere erina kuba nkazi gy'alina okukuba ku mutwe oba nsajja ate kati ziri zibadde nsajja nsajja ze ziba zeeriko kuba nkazi na nsajja olusagaza alukuba ku ndiga ki olusagaza addukuba amasa abanyonyodde badde bajja kumbuuza naddukuba ku nsajja kwalina oddukuba kuba kyabaaliko era oyo mukazi akuba nsajja baawe kibooko oliwo otuuka mu kikola muganda wange akotekanga ndiga ye talemerayo akotekanga ndiga agenda okulaba stress ebizibu kyakama manja ga ssomero abaana nti eddagala liki naye nga badde ewuwo kalaso ayinza nosinga ne weyandikomye nno bulijjo gonyooma nga fighter naye Gabinika weddira ki neddirango mpawe mikwano gyo bana tontaddemu tonteekamu toli wakitiibwa ninjogera bakitiibwa tonteekamu mpawe mikwano gyo bana kuba nze nkukyawa leero nkwate gange okwate gago Honorable Kenan Opio omu nina Honorable Mwesigi babiri nyafunye ne mukwano gwange omulala awo ani Jeno Isoki basatu ngambye bana nafunye ne gundi mukwano gwange awo omulala no wa gundi mama mafi si mukwano gwange tawala omukisa guno okubeetondera era n'okubawoninga nti enkolagana yamwe ne Gabinika nze njiramu maziga meerere maaso ebintu bye mbagamba nejje ebiri ate mbagamba mazima Gabinika musajja nkubidde essimu awo naŋŋamba waayo omuggo ogulinaawo nze mukazi ansukkulumyeko sikyalina kyakukola waka nze sina mirembe kankikole kiggwe loozi owedde badde nsaba tutumire tuve wano kubanga wadde enkolagana eri kukalebwerebwe ak'okusaanawo ate saagala bawagizi baffe tubajuze batwagalidde bwereere bongedde otuwa amaanyi naye kaakati amaanyi ku TikTok Gabinika tugajjawa amaanyi tusomesa abantu nga batwagadde nnyo ku TikTok Gabinika tusomesa munnaye naye mukama lwaki atuwa ekisa ne bajjako ne ku YouTube kuno agenda kujja okimanyi nti storage twasembyeyo okukola ndabye ku channel yongeri mu bantu emitwalo 2 giweze forward eri mu 1000 abantu abakagisharinga naye Gabinika tuli b'amaanyi kyogamba bwe tutyo tuli b'amaanyi ate tuli baweereza tusomesa seba abantu obusomesa boda to boda mutumiddeko nnyo yagambye Gabinika kansooka ntumire ku mukyalo ono owa Shuya Pads Shuya Pads nno kozi Shuya gundi Pads bajabaki abakyala abali mu nsonga kubanga abaana baba na pampa kati Pads abakyala Shuya Pads kakano wano Shuya Pads
Health shuya. Pads. Eh. Health Shuya. Zisangibwa mu supermarket wonna goyagala wonna obogenze mu supermarket obogenze mu dduuka ate nnungi nno. Gwabadde afuna pads n'ogula pads n'obanga ate yeesabisa essubi n'obanga ayambadde essubi n'obanga ayambadde emiti kati gula shuya kapaadi akaweweevu bw'okambala teri ayinza nakukumanya obanga okugamba ali mu duve oba mukyala wanjawulo nnyo confidence ekujjula shuya pads ezo bazettanire gwe muganda nga alina supermarket alina edduuka naawe osobola zisuubula special delivery ate nno nabo bennyini nti special delivery bazisuubuza bakola buli kimu zituuka buli wonna boda to boda Busia Maraba zifuluma n'eggwanga shuya pads Nimule gwoba ozaagala n'ennyonyi ziri nnya bannaffe waliwo bannaffe bagaa nti anze ate nzize ku holiday nandyagadde ogenda nazo ziri nnyo ennyonyi awo shuya pads ziri nnyo ennyonyi bulungi nnyo nnyonnyo ziri nnyo ennyonyi era oba ozaagala gwegenda bugenzi obugambe nti nze zange nzirayo nazo bade naakava Dubai ze pads zokka ezina passport shuya pads era ezikkirizibwa n'okufuna visa shuya pads tugende ku Jacqueline kaakati Jacqueline yagambye mbaagala nnyo nasindika obutima buna yabusindise 2-3 Jacqueline tukutumiddeko nnyo munnaffe n'agamba bannange Gabinika nga awoomye nawoomye munnange nawoomye mwebale kumusabira nsaba ate nnyongere empoome nsingeko wano Gabinika Esther naga Gabinika wange nga onyunye katata today you look like a wedding guest bannange mu Luganda nkamanyi nkutumiddeko nnyo webale kubeerako mune nanyumye nanekanyekanye ate kuddako ate ngenda singako Nantongo Gavin tukutumiddeko nnyo webale kubeerako nateekako obutwagaliza omukisa obusaba mama Bikira Maria ademu okusaba kwaffe n'okuyayana kwaffe Katonda waffe atwanukule atuwonye ebirwadde bitusumbuwa atuwa obulamu ajuze n'amaka gaffe emmere tusumbuwa nnyo ku foundation eggwawo nenkwata ku mutwe ngamba lwaliro nkoze kyekiddako naye Mukama atusaasire kakati Mariam Nantukunda atukoze atya leero nga owoomedde mu kooti ssebo simanyi ogenda ku buko nale sigenda ku buko naye munnange ntera okuwoomawooma olumu era Nakalanda Mary endi ya Gabinika ewoomye leero wiikendi Nakalanda Miss DJ Favor yagambye atya yagambye wow Gabinika you have a big head and your eyes are very funny like those of yagambye nyina omutwe omunene sikategedde bumu obutasoma buluma bukulu lwaki wanvumye oba tomanyi kusoma biwandiiko basoma bifu ate n'obitwala togamba mbadde mbitute weerera abaana birala yagambye wow Gabinika my darling you look so handsome where's the party at kapata weza wekali munnaffe Evelyn mutumireko Eve kutumiddeko nnyo Auntie Lilian you look good mutumireko Auntie kutumiddeko nnyo Fati mutumireko Fati ani Fati mulungi Fati tukutumiddeko nnyo Fati Eliza wali Eliza mutumireko wali wano waggulu Eliza tukutumiddeko nnyo webali kubeerako owerinnya Luyima tumira kuwerinnya omulala Naluyima bonna tubatumidde mase bani bali ku TikTok okwo bayitirivu omulimu gwaffe gwakubaweereza akakuba kajja naye Kenan Opiyo gyali nnyo Kenan Opiyo Honorable Kenan Opiyo Honorable tukubiddeko nnyo kulwa Katonda n'ensi yaffe mwera